Ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 abaali abakuumi ba Rwenzururu 62 baateebwa bwe zityo bbaasi eziwerera ddala 2 ne zoolekera ekitundu kino oluvannyuma lw'emyaka 7 nga basibiddwa era bano baali bawennemba n'emisango egiwerako okwali n'egy'obutujju wabula abamu n'okutuusa kati obulamu bwabwe tebuddanga ngulu anti tebalina kyakulya nga n'ekyokukola tekiriiwo. Wano John Mande Meya owa Kichwamba Town Council wasinzidde n'akinoganyanga bannabyabufuzi naddala abali mu paalamenti bwe beerabira edda abakuumi ba Rwenzururu nga basaana okulowoozebwako. Most of our relatives were from this area. Actually, we had the biggest deaths in the palace. Those who died were from here, and those who are released were from here. Very many of them, and they're just in the community. We thank government for giving them amnesty, but again, these people came without any support. Ayongeddeko nti omuwendo gw'abakuumi abalala abaalugulamu obulamu gwali mungi nnyo nga kye kiseera ensonga eno eddemu okukwatibwa mu ngeri ya kisajja kikulu. So what I'm going to do is to lobby for them resettlement packages so that they can get something from government. Since the president pardoned them, it is very easy for us to persuade them and make sure they get the support. Meya wa Mponde Rubiriha Town Council Sylvester Mapoza naye ayongedde n'asaba gavumenti okwongera obukuumi mu kitundu kyabwe nga kw'osiza n'okulabirira abo abaali abakuumi aba Rwenzururu abaateebwa. Yo certificates ne bava mu komera kyavuddemu ekitulinze kye gavumenti okubawa obuyambi obugenda kubayamba kasita ne bavuddeeyo mu bye babadde nga bakola naye leero bakyogeddeeko omuntu nga yaba yavuddeeyo eyo n'afunye certificate gavumenti egenda okumuyambako ng'emuweereza sente mu amateeka 5 wabatulaze olwaleero reparations kubeera okuyambako oyo omuntu okumuwa ebyejja kumuyamba socially, physically and materially. Ye Sekatawala Lunadi nga ye mukwanaganya w'ekitundu kino era bano abaateebwa ye yabaaniriza musanyufu olwa gavumenti ate okubajjako emisango. Meeting ebadde nnungi nnyo kubanga twogedde n'abantu batuwa ebirowoozo byabwe ne tubawa ebyaffe nga just policy weeri era ne batuwa kiki babadde nabo basobodde otuwa era tugenze nakyo naffe tukitwalira abakulu bayongera kigattako ebyo sofa bibalinawo. Ye Kalomu Majid ayongedde n'ategeeza nti gavumenti esaanye eyongera okubanyiga mu nteekateeka zaayo kubanga balina bingi ebyokubagamba nga kw'ossa n'okwogera ku nsonga z'abatujju ng'abayeekera aba ADF era balina kukola bukubirire okulaba ng'abantu bano balinnyibwa ku nfeete. Tubadde nga tumanyi naye kati olwali tukoze ekyo olwali tubitegedde naye nze simanyi gavumenti okutuleetera kino ekitongole kya Amnesty kubanga Amnesty ekiyambye nnyo waliwo abantu baffe bagenda mu rebellion eyo ne bagenda mu siku eyo kati ne batukeya ne babonabona ate ne balemerwa okudda ne bamanya nti olusi bwe banadda gavumenti esobola obasiba oba esobola obakola etya naye ati Amnesty kasita bategeera nti Amnesty weeri ate naffe ng'abakulembezeza abamadiini ab'emizigiti naffe tugezaako kati okubanga tugenda kusomesa abantu baffe betuli nabwe eno n'abalala bali tusobola okubasulako omulanga tugamba banange omuntu ali eyo amateeka ga Uganda gali bulungi nnyo bafuna ekitongole kya Amnesty mujje mukoleki mujje mudde waka. Wabula omukuumi w'Obwakabaka akola omulimu gw'amaanyi mu kukuuma Obwakabaka bwe era yasookebwako ng'ab'olulyo olulangira okuli abambejja abalangira n'abantu abalala nga tebannakwatibwako. Nakyeyune Rose, BTM Community Report.